Yes, muli muteba mikwano amanya n'eddoboozi Shana Zawja kabebi kamami kadota bwekati akafanna taata waako. Ku My Family Rise tuba tuzze okuba nga tubabuulira kiki ekigenda maaso bannange mikwano. Mu episode yaffe yalo tugenda kwambala oba okwogera ku nnyambala. Bataata kiki ekibaleeta gye tusanyukira omwambadde amasuuti oba amakanzu? Ye bavubuka abavubuka kiki ekiriwo? Lwaki mutambula mu batabani bammwe? Kye mubakola? N'abaana ab'obuwala ne bajja nga bonna beesaze bu bikini balinga abagamba banneeka mbasammulize. Embeera y'olunaku olwaleero si nnungi naye nga waneeno ku My Family Rise oba olina okusubscribinga abasubscribinze mwebale abalikinze mwebale abakomentinga tubalaba. Mugenda tusanga ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook gye tuli, ku YouTube wamu ne ku channel yaffe eya TikTok. Era nga munnange bw'olabidde wonna akantu akampi wonna oba kasanze ku TikTok oba okasanze luddawa bannange genda direct ku YouTube ogenda sangayo bonna. Ate n'ekirala teweerabe subscribinga osobola ofuna content yenna nga bwe tuba tumuteekayo. Yes, kantandike n'abataata baffe. Bataata abalungi bwe mwambala ku ngoye ezijja gye tuba tugenze muvaako ki? Lwaki oddira ogamba nti emyaka sina kwambala ka short ng'olwedde gy'ogenze waliyo okuwuga? Ogenze ku swimming pool kuwuga oguddemu ne suuti oba oguddemu ne kanzu yo ambaye tubeeremu bataata kubanga ekintu kye mukola ekyo si kirungi. Yambala akapale ko genda bulungi obugemu. Naffe abaana oba abaana b'obuwala balayiko nti akuba banentumwe tujja ku bavubuka. Bannange omwana w'obulenzi ayambala. Omwana w'obulenzi ye muntu agula zi sneakers ze naye kati bakyaziyita ezo si ze sneaker. Tuyinawo ze bayita nigina ziri mu fashions ez'enjawulo. Mu nsi muno bakoze fashion za nigina mulimu ezirina zipu mulina ezirina ki. Omwana w'obulenzi n'ayambala nteekamu ne socks n'aggunda nawulira nga ajjudde tambula mu kkubo gamba nze ndiko naye ng'agyambalidde ku ki? Ataddeko bulungi nnyo akapale ke kampi buno bushooti obwajja ataddeko akakooti n'ateekeramu ne munda aka t-shirt n'aggunda n'atambula kyokka nga mu butuufu tosobola tteeka sitokisi mu nigina. N'asooka ttunka ng'omusana gumwaseeko bw'ati agenda okuggyamu ebigere agamba kiki ekyafiiridde wano. Ate n'osanga mikwano gyaffe baba baffe agenda n'ayambala bulungi bambi n'ayambala akakooti ke n'ayambala essuuti ye n'ayambala n'aggunda n'anyuma agenda ku mulimu kukola. Omwami waffe bamutunuulira wansi ng'ali mu niigiina zize abagamba yiye engato zabadde teziriiyo endala naye nga kifo kikyaba agenzeemu kirowoozeemu olowooza buli wamu eyo engato eba esaanawo. Okwo kubeera kugaziya kinaabiro kuba zirina kukoma mu kinaabiro ne gw'ositutte paka ku mulimu gy'okolera. Mwami wange olina okukyusaamu mu nsonga eyo. Abakyala bamanyi tuli ku basajja bokka nedda. Omwana w'obuwala yayitawo jjuuzi awo nali ne mukwano gwange tutambula oba kye bayita okulenga. Kwaffe abaana b'obuwala batumanyidde mu ngeri nnyingi ge mazima kuba omuwala bw'oyambala n'oyambala akatimbako ebbeere liri wabweru anyway oleeza otaddemu bla naye ng'otaddeko wansi ka oba short yo akantu konna n'oyambala n'owulira ng'oweddemu ennyumba ne wejja nga wallayo omwana ow'obuwala atambudde mu kkubo. Mukwano gwange yaŋŋambako oyo naleka agenda boyfriend we nze wa tekisoboka. N'aŋŋamba kituufu abaana b'obuwala mwambala bubi nga mugenda ewa ba boyfriend kamube nga mugenda ku mirimu temwawula ngoye ki ze mulina kwambalako nze twala eri. N'aŋŋamba naye n'oba girlfriend wange n'ojja bw'oti kugamba sooka oddeyo bw'omala okukyusa ennyambala y'okomewo ne mubuuza agala beesaanise. N'aŋŋamba kuba mba mmanyi
kyengenda okusaanukula kyange nze kirabyeko nzekka ne kati buli omu amaze olaba buli kimu kyengenda okukwatako tebinyuma ngamba okay naye ate weewuunye obeera ewaka nga tonnaba kuva waka kutambula oli ne munno waka munyumyamu ne weesaanikira ng'olinga atya bbaawo talina kyayinza okutuusaako. Kiki kye tubaako? Mukyala ayambala, n'asooka ayambala nnika, n'ateekeramu bayika, n'ateekako empale ya jjiini, n'eyeekuba ekikalu, n'ateekako omusipi. Kwegamba ng'alinga oba ali ku Al-Qaeda saa yonna asobola okumugwira. N'omwami n'agamba sijja bisobola. Ennaku zino abakyala tebakyeteekerwa. Kanyambale shoti yange, nteekeko oba jjiini yange, nteekeko essaati, kwegamba bula kuteekako kkooti ng'olinga alina gy'agenda. Ne weesaanika nawe muli waka, temulina abaana, muliwo mwekka. Munaanyumirwa ddi obulamu n'amala kuzaala? Naye ate bannange katusooke tudde ku mulamu. Oyinza otya okuleka engoye ez'ewaka okuzambalira ewaka ate n'ozitambulira mu kkubo? Kyeki tuba tunoonya ki? Kubanga osanga omwana ow'obuwala ayambadde bulungi bayika ye, ataddeko katoopu kamukwata, Buganda ng'erabikanga bweri bwe yatondebwa. Bagamba Uganda zaabu, kituufu. Naye nga tonnagituukamu neera oba nga tonnagirabako ebiseera ebimu. Kubanga saba kuŋŋamba nti nno weesaze maali eyo yonna otambula oyolesa n'olowooza nti eyo ekyali zaabu. Kwekakwekako bye weesaze mu nnyumba ng'oli okyali waka n'omuntu by'oba oyambala ng'ogenda ate by'otambulidde mu kkubo byambalire ye kiki ky'oba onoonya? Ate banne wali abaana abalenzi abatunzi bagenze ne banoonya zi fashion zonna bazimazeeyo. Batambula musajja mukulu atambula bazinaazina abaddukadduka kwegamba ate kati baagala okukola zi road work. Omusanga yeesaza bwaddukiramu ayambadde bulungi kagundi kamutippa bulala nga taddeko ebikooti bye baddukiramu oba bijaketi bye baddukiramu ng'atuuyanye empale eno wansi zituuyanye waggulu yenna atuuyanye nga yaliko. Ne kidda ku mwana w'obuwala naye nga bw'atyo kwegamba figa ezimu tetumanya ngoye mwe tulina zambalira. Figa ezimu zambala bwamba zikasanze ka mannequin kanyumye nagamba akakagoye nina okambala. Otamanya bulema bwo oba buzibu bwo bw'olina. Bw'oba oyagala figa bw'etyo oba oyagala okwambala onyume bw'otyo gula olugoye olugenda ku mubiri gwo nga lwe lutuufu. Ne gwe n'oyambalira munno bino erimu liri eno eddala liri Masaka n'oweebuuza kiki kye tuliko n'otuuka n'ogamba ensi eragawa ate nga gw'olaba gwaliko. Eno ebyambala ekituufu waliwo ayagala obbiraba naye obyambalidde luddawa. Otuuse ogenze ku mulimu oyambadde legingi oteereddeko olutoopu bye wandiddukiddemu ate by'oyambadde ng'ogenda ku mulimu. Egamba nawe ne weesoberwa. Anyway, ndowooza mwambala engoye zammwe. Buli omu alina omubiri gwe n'engeri gy'abitwalamu wabula mu ebimu bye tulina okukyusa ng'abantu. Yendowooza yaffe. Naye nga temwerabira mikwano okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga ku mikutu gyonna My Family Rise gy'eri. Bw'oba oyagadde ng'ofunye kakilipu akatini bwe kati nga wandyagadde okweyongera okulaba teweerabira jjangu ku YouTube osobole okuba nga ogenda mu maaso n'okwenjoyinga ebintu.